Who's Bobby Wine, a son of a bastard there? Can you tell me? Can you elaborate? Can you tell me? Who's Bobby Wine in this country? A son of a bastard there. And that's really stuff. Who's Bobby Wine? Which kind of those people? Muleke kufuka ku bantu. Muleke kusangulya ku bantu bisoto. Muleke kulinyira abantu. Otherwise, tugenda kutekira action fenga abantu. Singa bitongole bikumadembe mulemwa. Singa government eremwa. Tugenda kutekira action fenga abantu. Tetusobola kukiriza jjogo ligenda mu maaso ku bafuba abantu. Tetusobola kukiriza jjogo ligenda mu maaso ku bantu. Kufuna jene. Kisookera ddala mu 7 soko kendeze dembe. Eddembe liri too much. That is too much peace. Eddembe lyerivamu ekyogo. That is too much. That is too much. That is too much. That is too much. Enste sobola kulanga eddembe liri weliti. Enste sobola genda maaso nga nuwe eddembe weliti. Tekisobola. Never. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubabuuzaako nti musiibye mutya mukulikeeyo mu weekend abagenze okuziika e Masaka nammwe mukulikeeyo. Asirinze kandi ne Jeno Mama Flower full figure nsaba babuuzeeko. Yes, tubabuuzaako mwenna abali ku Blaze Media tubagamba tusinzira wano ku Sula Motors. Sula Motors etunde motoka empya n'enkadde oyagala ogule motoka jangu ogule motoka oba jangu otundewe motoka. Anyongera bajukiza nti Wucha Kids Paradise bwayagala omwana ogenda okuzanya oba okubeera mu kifo ekiteeketeeke obulungi mutwale ku Wucha Kids Paradise oba Kids Collection wali ku Wucha oba Wucha Hotel and Shoots wali ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate. Twalawo omwana ate munange obeere mu kifo ekiteeketeeke obulungi abeeroke. Ono kwa tugenda kwogera ku bintu bingi naye ng'ebikulembedde ebyo kwe kusomozebwa okuli mu ggwanga okwennyamira okuli mu ggwanga eby'ennaku ebiri mu ggwanga kyannaku nnyo kyakwennyamira twakuba tugamba nti obukadde magezi twali tukuza tumanyi nti abantu abasomye bategeevu twakuba tumanyi nti abantu b'amasuuti babawa respect era baba n'ekitiibwa naye kyakuswala ky'amaanyi kati abatungisa amasuuti okugenda okulya abafu batungisa amasuuti okugenda okubba abasezi okubba emirambo era kati babba emirambo ku bbeeyi rayisi bazika bafu abatali baabwe bakayanira abafu ku bwereere basoma ebirango n'enteekateeka y'abafu ku bbeeyi rayisi byonna nga bikulirwa ekibiina kya NUP ne principal waamu. Okay. Olunaku lw'eggulo twabadde mu kuziika actually ndowooza kanzireko emabega katono nnyo ku Lwokutaano ku Lwokuna twafuna amawulire agaabika MP Member of Parliament Segirinya Muhammad era ng'abadde ava mu kibiina kya NUP. Olunaku olwo byaliwo wabiraba mu ddwaliro babise ate ne bamala ne bagamba tebannakakasa alabika akyalimu akakuba kyaddaaki ate amawulire ne gafulumira ddala nti afudde then enteekateeka ne tuzitambuliramu paka we twabadde e Masaka e Kaddugala mu kuziika. Ensonga ezo okutandikira ddala e Lubaga mu ddwaliro tugenzeeko ku kitebe kasiketi etwaliddwa ku kitebe n'atwalibwako mu Parliament then n'agenda n'ekasangati ewaka paka we yatwaliddwa mu Masaka. Ensonga ezo zirabye otya mu bumpimpi okuviira ddala awo paka mu kuziika? Okusookera ddala ngenda kubaza Parliament y'eggwanga neebaza mikwano gya Segirinya neebaza n'Empuuga Mathias n'okwebaza maama we ne family abasobodde okubeerawo ebbanga eddene. Segirinya amaze ebbanga ddene nnyo e Lubaga naye tewali wa NUP alinyeewo kubanga singa bagendayo twandifunye selfies manyi bwe bakolera ku selfies efaani twandibadde tubiraba naye olwokuba nti yowo ekitiibwa Mpuuga yali amwagala ku mutima abadde agendayo buli kanaku buli ddakiika naye tabadde na kifaananyi kyena kyonna era ne mu sipiika yakyogeddeko kinajjukirwa Segirinya oluvannyuma lw'okuwulira amawulire ge
ababaka abamu bajjidde ku boda boda basobole okufuna selfie babeere kumpi n'omulambo batulendinge basobole okudda mu constituency abamu abasinga obungi bajjidde ku boda boda amadoka ne bazireko olwajjamu basobole okwesooka ebifo by'omu maaso nekigenda mu likodi nti baagala bafe okusinga abalamu nja kuzzaako emabega katono gwandaba nti Ssegirinnya bwe yafuna obuzibu n'okusomoozebwa n'okulwala ababaka be bamu ab'ekibiina kye abeeyita ab'ekibiina kye bava ne bagamba nti si mulwadde yeerwaza era amyuka omwogezi bwe n'agamba nti si mulwadde wabula yeerwaza okwagala okusona sene n'okubba era yamwewunza nnyo okutula mu nnyonyi ku 8 hours ng'abadde mulwadde ng'agamba nti era n'akonfaminga nti si mulwadde era ebyaliyo byonna oluvannyuma lwa byonna twalaba okuswala okwaliwo nti bagendako e Nairobi omukyalira ng'omusajja gwawo ne beekuba selefi ze baateeza okuswaza obuswaza n'okutwebola ekitiibwa kye ezitalina na nsonga lwaki bazita katono nnyo geno omumyuka w'omwogezi kasita ayogera ekintu kitegeera kiba kivudde mu ofiisi exactly era amangu ago njagala nkuzeeko emabega nti oluvannyuma lw'omubaka oyo okufuna okusomoozebwa kwonna baasibwa nga bagamba nti babakookerako emisango gye bijambiya era afudde suspect afudde ali ku bail n'omusango gukyali mu kusibwa baabonaabona emyaka egisukka ne mu 2 nga bali mu kkomera nze omu kuba abakyaliranga ekigo ne bakyala ba Ssegirinnya ne mama wa Alan Ssewanyana ne mama wa Ssegirinnya era ekigo gye twakyalanga Ssegirinnya ne Ssewanyana beefumbiranga emmere yaabwe amazzi ge bakozesanga gaalinga gava wa mama wa Ssegirinnya muka Ssegirinnya yaleetanga ebintu bye baakozesanga tewali muntu yabakyala yabatwaliranga kintu na kimu era kye bakkirizanga bintu byebweru ababeera mu makomera ebyo mubimanyi naye bano engeri gye bali babaka ba palamenti baali special ngera buli kye bali abe bakyefumbira Ssegirinnya ne Ssewanyana okufuna bulungi baali bamukwano nnyo era bayagalanga nnyo ebintu byavanga mama wa Ssegirinnya ne mukyala wa Ssegirinnya kufuna Ssegirinnya mu kuteeseganya ow'ekitiibwa Mpoga bwakyalayo era ekyali kisinga okubaluma nange kye baŋŋamba nga kyali kimu kubalwanirira kuva mu kkomera ekyaluma abanoope Ssegirinnya ne Ssewanyana baasabanga kintu kimu baveeyo bave mu kkomera Katonda abawe chance tubalwanire bave mu makomera kituufu bantuma gye nasobola okugenda n'owekitiibwa Mpuuga n'alwana era owekitiibwa Mpuuga n'omusajja gwe bayita Omugalatiya baalwana nnyo okulaba nga Ssegirinnya ava mu kkomera ekyaleetera ababaka baabwe okuyomba nti bavaayo bata mujjukire bulungi njagala mbazzeeyo lwaki njogera bino mutegeere mbazaayo mabega nti Ssegirinnya bava mu kkomera era ab'ekibiina kye baanyiiga tebaamuserebuleetinga tebabasanyukira ne Ssewanyana waako nga beebuuza bavuddeyo batya era nga bagamba lwaki bavuddeyo ate nga lwaki baagala babeereyo bo kye kigendererwa kyabwe maybe be bapanga nebyabateeka mu kkomera kubanga beebuuza lwaki bavuddeyo era bavaayo batya tugambe nti it was by surprise okubeera nti bavaayo kubanga bo babadde tebakisuubira obanga tebannayagala bakole ki bateebwe bano abantu tebayagalako ku Ssegirinnya wadde n'olunaku n'olumu kabeere Ssewanyana kulwaki Ssegirinnya yali atulendinga nnyo Ssegirinnya yali akola nnyo era mu kwogera kwa Saalongo John yagambye Saalongo John yaliwa oyo pulezidenti w'abali b'abafu yagambye ye kennyini abantu bagamba kabakamwako yagambye nti Ssegirinnya yakola nnyo nga yakalayira n'akolerawo n'atuuka n'okutulabisa n'akozesa kabampane mungi azimba eddwaliro aleese ambulensi aleese eki n'akozesa kabampane mungi natandika otulabisa nga ntuswaza era ababaka bantuukirira bonna ab'ekibiina kyaffe abamasuuti bajja ne bagamba omusajja ng'atulabisa nnyo tukoze tutya onye enkwata gye tumukwatamu kufuna bulungi obula bulungi nnyo kinajjukirwa nti Ssegirinnya ne Ssewanyana okufuna kaadi lwali lutalo era ku last moment bo tebafuna kaadi ezo nga mukyala wa Saalongo John yazikwata Ssegirinnya bamusaba $250,000 yes twasonda sente paka $180,000 sente twasonda okuva mu bajeti zawedde
kadi zibeera za bei bwezi ne Gulix yes mikwano ya Ssegirinnya gyebwe gyaweza sente 2.5 twaweza milioni 18 n'akiwaayo kadi ne bagimumma n'atwegayira ffe ne babbajjo tulwane nnyo ne basawuda madada n'abagamba kotekewo embeera asobole okufuna kadi era kadi bagimumma ne tuteekawo embeera yonna ne twogera ebigambo ebingi ennyo abaana ba Nupu ne beetemamu munajjuka nti Nupu yeetemamukko nga bamye Ssegirinnya kadi ndijukira olutalo lwa internet olwaliwo era Ssegirinnya n'abawa emyezi 3 egisooka mu parliament n'agisayininga ti emyezi gyange 3 egisooka gigenda kujja ewammwe mugitwale naye mumpe kadi waliwo okutya Ssegirinnya wadde nga ali akolera constituency waliwo okutya nti singa muteekako omuntu yenna mamuwa kadi omuyaga gugenda kumuyisaawo era alina okutya kw'amaanyi nnyo singa batayiseemu ku byakoledde ne byataddemu ebintu ebyo bye mulaba ebitanda na biki na biki Ssegirinnya abijja bweru bamugisa Silivia babimuwa bajjoti zaabwe mujjukira we yagenda kusoma yes ebintu ebyo yabitika kuva bweru kufuna bulungi bali be babimuwa n'ambulance ngoma tulina omusajja gwe twalabye yayogera abaali ku katiimu ye abagamba nti bagezaako okubeera nga bakola enteekateeka ezo n'okubeera ng'afuna ebintu okubeebwe abantu abasinga tebamanyi bintu ebyo ate nze mbimanyi kubanga mbadde mukwano gwa Ssegirinnya nabeeranga bwe twasondanga ssente okuzijja bweru mba Silivia Mugisha okuzijja mbajjoti zaawedde okuzijja mbaani Ssegirinnya ebintu yabijja bweru babimuwa buwi n'abitikka ne birwawo okutuuka byajja ne birwawo era ebbanga mwe baatuukira mwe yapangisiza eyo ennyumba yali full house n'ajjamu abantu n'ateekamu ki ebintu bino bw'abifuna bano balowooza abiguze ku kaashi we bo balowooza nti abiguze ku kaasi we okufuna bulungi naye ekyabeewuunyisa nnyo era lwaki baamuwalana kubanga emyezi 3 yali agibawadde ne ssente z'emmotoka kati aba azijjeewa kati Ssegirinnya bw'afuna ebintu bino balowooza nti gavumenti yemuwa ssente balowooza nti ssente azijja mu bamama nakyobe kumbe Ssegirinnya bwe yagenda ebweru yasabirizanga ebintu ebera babimusondera ng'asakira abantu be lwakwa mu kutambula birwawo ttuuka ku mazzi yes ko yabiisa asakira bano abantu era ng'asabira constituency era ajjukira Ssegirinnya ali kansala abadde yali kansala mu kusooka yes kakati Ssegirinnya yayina gundi ya Charity era mama Fiina y'omu ku baamuyamba eng'ennyo n'Amiss Kigundu be bantu ne omukyala Nisa Kabanda minisita wa Kampala be baamuyambanga okumuwa Charity ezo kits biki ne ssente okusobola okutambuza ekintu ekya Charity okuyamba abalwadde abeetaaga obwetava abakyala abazaala biki ebyo okufuna bulungi yes Mama Fiina kakati Ssegirinnya yali muntu w'abantu ng'amanyi okwogera era nga bwakufundiriza n'ayogera naawe tasobola kulemwa kujjamu kyakwagalamu okisobola okukimuwa kati Ssegirinnya bano balowooza nti nno gavumenti emuwa ssente naye nga Ssegirinnya mazima gali nti ebintu bye yabisabirizanga bweru wano yajjanga ssente wa Miss Kigundu ewa Mama Fiina n'oyo omukyala Nisa Kabanda by then nga tanaba nakubeera minisita Mama Nisa Kabanda abadde n'eddwaliro ddene nnyo awo alina eddwaliro ddene awo mu Kisenyi lijjanjaba abantu era y'omu ku baasiramula Ssegirinnya baagenda abantu baali 5 ne babasiramula ne babakebera n'obulamu bwabwe ne babubabuulira bwe butambula status zaabwe era abatandika eddagala baalitandika eyo saagala kugendayo so Ssegirinnya wate waafuna ebintu naye bano baakiraba mu bubi Ssegirinnya so nga ate nabo balinnya ennyonyi emirundi mingi era basobola okusakira eggwanga oba okusakira constituency zaabwe omuntu ayagala abantu nga balamu asobola osakira constituency njagala okubabuuza ku mwenna njagala buli muntu addayo ku babaka abaafuna taxi ne bazipalikako ebipande nga ambulance muzingiremu oba mulimu wadde wooteeka drip y'amazzi oba temulimu tebeza Ssegirinnya yanjawulo anti kyenjagala nkulabe yava bweru yo yanjawulo si nkolere wano tebabiteekeramu bweru yajjamu ebyo ebintu byonna ebyetaagisa okukola ku muntu bajjoti zaawedde be basonda ebintu ebyo lwakuba bajjoti zaawedde tebajja kwogera eri already made yes bano ababaka abala bagendanga ne bajja ku stage taxi ne bagipangisa emyezi 6 oluusi 3 ne bagiteekako ebipande bya ambulance ne bagiteekamu ebyetaagisa tebateekamu nga kikalu munda munda era sigala taxi nga munda zero
Subhanallah. Njagala oddeyo buli mubaka akulage ambulance gye wa mu constituency bwe bamweri bwe basi taxi bw'oba wazikwata number plate genda okebere number plate ezi so sachi munene kati oyo yesegirinya gwe batamanyiiko Saidi Segirinya amazima nti tebamwagalako kaberese wanyana tebamwagala Bobi Wine yatya nnyo omuntu yenna atambulirwako amawulire oba omuntu yenna ow'amaanyi Segirinya afuna obuzibu ne Bobi Wine bwajja butya baiza nani ne ba Asbaga Kato kujjukirawo ne Asbaga Bobi Wine nga wachaina mukalulu avudde mukalulu kekyadde wangu daawo tuli awo waliwo coincidence yali mu kiteezi oba nammera awe wato omusajja yamenya abantu mu kiteezi eyo nga yagala kakati bwe yamenya abantu abantu bayayana nga tebalina babeera abantu abo babula babeera Seginya ajja natuddamu ne tusaba ssente ebyaga Mr. bwe twabeeranga ku live tusaba ssente ebweru ne tugula fuso ya cement send man on mobile money ne tugula fuso ya cement kati Segirinya Kyagwanyirumu abeera ali eri nammera agenza okukola ku bantu bamenye abantu abo bamenyebwa omusajja gwe bayita Kikyoncho wamujjukira Kikyoncho eyamenya amayumba mawule gatambula nnyo njagala ojjukire eyamenya akaalo kalamba kati Kyagwanya agendayo bakyalirako nga tatutteeyo wadde omusumaali wadde bbaasi musumaali ogwa inchi 6 ogwakatiko wadde omusumaali ogwakatiko kati Segirinya ajja ne fuso ya cement the same time yasanga Bobi Wine ali awo n'abantu bangi nga tanakyaleese Segirinya n'ayinga n'emmotoka ya cement abantu bonna ne badde wa Segirinya ku cement aba yamukuba omusumaali siba kusikulabika okuva ku olwo era yatugamba n'atuwa order tugamba kuba akasajja ako mukamali mutaka katambulira mawulire gange awammwe yes kino mwali nnyo ba influencer ku internet mukakube mukamali mutaka katambulira mawulire gange kasa mawulire gange yagala ko bashadowinga mukulembeze wa kibiina kiba kibinye okuva olwo teyaddamu kwagala Segirinya paka bafudde nga tayagala Segirinya teyamwagala kwadde omwesembeza kwadde akatikitiki kakati Alan Sewanyana mubaka wa parliament ebisanja biwerako babina kati babisatu Alan Alan abadde mu parliament nga gyali nga tali ku kadi ya Nopu nga ayina ekitiibwa nga atamba ne balukwago kati yamutya kuba mugezi ate nga muvubuka muto ate nga ayina face omanya akalu kano Alan ayina face ya sports ne face y'abakazi gye baagala abantu abamu bagenda ku ballot paper nga alabako face nakyo kimatalinga buli yes Nabira yali wana akalune nga abamulonda tebamumanyi yayina akafeesi akalungi ennyo Nabira yabeerako wano mbaka wa Kampala naye nga akafeesi ke kamuyisizaawo nakyo kimatalinga bw'obeera nga tolibo kati Alan Sewanyana yamutya nti yali mu sports ng'ate alina abavubuka ng'alina ne ttiimu za sports ezo ze bayita emipiira lyezo ttiimu za galas ezo ze bategekanga ng'azina nnyingi nnyo kanagamba omuvubuka ono wemwesembeza ate nga mumanyifu kubanga by then yali ku top oba neki yalina TV kwakola ng'akola sports oyo ng'adde mbaka wa parliament mujjukira mu zi tournament ze bategekanga muno n'atamwagala era n'amwekengera yeekengera nnyo omuntu yenna amanyikiddwa yeekengera nnyo omuntu omumanyifu yeekengera nnyo omuntu atulendinga abatayagala muntu atambulira mu mawulire ge oba muntu amusinga kumubikka yes nkufuna era yeekengera nnyo omuntu omugezi kati nga walaba mpuga bwatamwagala kuba mugezi ayagala biddofe awo kikyogezaako okugamba ayagala bimawoobe ti bano abaliyo baddofe era baddofe era nze obusungu bwange bwonna we buli n'obulumi bwange we buli in fact buno si busungu bulumi kyannaku nnyo abaana ba Buganda kyakuswala kyamaanyi kyakusomozebwa abasajja be tuba tulina mu ggwanga nga balukwago nga Basewungu lukwago aluddewo nga wansa nnyo Lukwago Sewungu Lutamaguzi Banamboze ne Namboze Basewanyana Muwanga Kivumbi
abasajja we batyo kwegamba credibility abasajja abalina credibility gye mukuumidde ebbanga in fact kati abantu b'ennenyera abalina akatuli ku mutwe beebo Muwanga Kivumbi, Sewungu, Lukwago, Namboze, Gundi Elias Lukwago Lutamaguzi abantu ababadde ne credibility okudda n'omuyaayu okudda n'ensolima n'enkwenge ne bateeka mu nkwawa ne mukkiriza kyakuswala ky'amaanyi okubanga mubirivingira mu muntu atasobola nakukulembera kubeera liida wa chairman wa kyalo kyannaku nnyo abasajja bamala mu bbanga mu parliament abasajja bannamateeka abambala amasuuti okudda ku musajja ne mubirivingira mu muyaga atasobola kukulembera wadde ekyalo era bano abasajja kati balina obulimu ku bwongo anti kati yabagamba nali mbaddeko MP w'Ekyaddondo yamalako bbanga ki njagala okukwata responsibility ya Lukwago egy'emyaka kugamba Sewanya nabadde mu constituency ebisanja bisatu natali ku kadi ya Nuupu yayigira parliament nga mwana muto kwata Lutamaguzi credibility ye kati yafuuka ddiikuula Namboza amaze ebisanja bina teyagira ku Nuupu yafuuka kandolindoli kwata Sewungu yafuuka ekyenyinyaza ayogera n'ayiika n'endusu n'ogamba ono mubaka wa constituency kwata Muwanga Kivumbi credibility ya Muwanga Kivumbi n'obwa Muwanga Kivumbi responsibility respectfully ideology kata ayogeza biology not biology not ideology not abafulawa yasimbudde dda kata ayogeza biology embalasi yatambudde not biology ideology you know nti okukwata ababaka bwe bato bonna baana ba Buganda ate nga baluddemu nga balina ekitiibwa era bano kati be baliko obulemu ku bwongo era bwe bakubira Katikkiro Omulanga ngumukubira ku bantu bwe bati kyannaku nnyo abasajja bano okubanga bafuuse ebisekererwa Lukwago, Sewungu, Lutamaguzi, Namboze tuuse ku mukolo nga tasalamu akazindaalo nga bamutuuza eri nga ekyenyinyaza bakutte abasirikale ba Lukwago abalina emmundu abasirikale abo bayita abasiti oh my god sina bwe nsobola kukinyonyola ababaddewo mwe mukimanyi abalabyeko kubanga mwana yabadde abikwata buli yakikutte nga bamukuba nga bamuggyako essimu ye nga babijjamu nga kamera bazaasa bakutte abasirikale abali trained ne babanyiga ne babafuula obuugi sikutyobola okwo Lukwago ne bamusindika eri bano ne babasindika eno Lukwago ofaaki Sewungu ofaaki kiba kyakutyobola baana Sewungu oswalira kyokutuuka ku kyotuuseeko Lutamaguzi abazzukulu boli bagamba ki ebigambo byogera bigenda kusala ku social media Sewungu Namboze bw'oba olaba Kyagulanyi asobola okulidinga eggwanga bino mubita nze siri mu kabampaani nkwata nze njogera bampita full figure tatya mpalana I don't want no I'm a watch child I'm a watch child ni mwana wa Mukombozi siti ampalana omanyi wano waliwo omusajja bamuyitanga Amini yasinga obujozi mu nsi yagera nakwanako ku Queen yagala okwana Queen namugamba Wabungereza yes namanya nomumanyira nagona ennyumba nabanga ngenda kubeera nga wano nga nkulingiza ng'onaaba wakiri ndikola sex ku Sigugundi Queen yamulingiza nagamba kangu era yagula ekizimbe kiri ku record nti oyo omusajja asooka okugula ekizimbe mu Bungereza ku luguudo olugenda tekiriyo teyakoma okwo omusajja Amini kumanya yajoga yagamba Nyerere by then yali president wa Tanzania namugamba nti olina akafeesi singa wali akalungi singa obadde kakazi nandikuwasiza mpulira njagala kuba embaga akafeesi kaako kabeere mu kirala wayitawo dakiika 2 n'alumba Tanzania yalumba Mutukula nabba ettaka lye Tanzania n'ava Mutukulawo n'ayingira oba yiika mmeka oba fuuti bimeka n'ayingira munda mu Tanzania n'asalako ebbendobendo n'alizza ku Mutukula Nyerere n'agamba okusika tebuba butamanya
Nyerere yakuba Amin. Bajja bakuba kubajja kutaka lyabwe. Bakuba Amin ne bave Mutukula. Ne bakuba ne bayingira Masaka. Amanyi. Ne bave Masaka ne bayingira Kampala. Bawunzika bagobya Amin mu ggwanga Uganda teyadda. Nyerere. Mu bantu abantu bamwali mu President Museveni. Era yali mabega kozi yali mukwano gwoli nze katika nkumize baki muze aganya abantu yali mabega nga yomu kuba commanding ali muvubuka mutonga mulungi enta wati yagiramu nga yomu kuba era ina mu amajege yeke nyini ku majege kwe kwali bakasire gwanga kato Museveni tumuite mmere ba eri tumuine babo bajirako ne bakuba yalina basirikale nga mukaaga Museveni atenga ya commanding gali amaje bakuba yajja n'abakombozi ne bagala abakazi ba wano bonna ne bali emmere ya wano ne bapama wano wonna ne bamala mu nebbanga ne bagoba ejjogo lya Amin awulira bulungi era baleka bazadde mbakazi wano ne batuzaala fe tuli bana b'abakombozi nze kyevala nkugamba nze amowo child the city ampalana the simanyirwa nze sijo kati abakombozi gwanga lya sorry be bali abalwanyi be bakombozi bana babasirikale nno mulage jogo lya Kyagulanyi Kyagulanyi kye kiseera ole okomye jogo Kyagulanyi komye jogo singa government ekoleko singa government bako kyekolawo komye jogo enough is enough yalikola otuwadde example kya mutuko kwa example wachi nkwadde example yo President Museveni singa tokomya kintu kino ekyokujogebwa abantu bazze besimbawo ebyobufuzi bizze bibeerawo kino mwali mukirabyewa mwali mukirabye ku mulembe ki mwali mukirabye kodi abaana aba 12 years 15 and 17 abagenda okulonda mu 2026 tugenda kubagamba ki tuli banyonyola ki babuzabuziddwa nga babuzabuzibwa emiwulenge nga bawuliza Bible egamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu asigala mu sirusiru Bible eyogera mu ngero 28 egamba nti alima ensi aliba n'emmere nnyingi naye zimusanzo yagobera bitalina makulu abudde okumanya n'okutegeera President Museveni buli lwoleka abasirusiru ne babikka abagezigezi muwadde abasirusiru ekyanya muwadde abasirusiru eddembe lingi muwadde abasirusiru eggwanga abagezigezi mubulidde mu basirusiru ina akatabo kensoma ennaku zino kagamba surrounded by idiots nakalaba luli wano tukimanyi bulungi nti abasirusiru batwetoolodde but how to handle those idiots ekikulu how to handle those foolishness ng'omuntu asobola okubeginga omulambo gw'omwana we owa family asobola okulema okuziika omuganda we abamulekwa abafiira kitaabwe basobola balema okuziika kitaabwe idiots ne ziwamba ensega enkwenge ensolima Bible yogera mu Yoweri olunyiriri olusooka Bible egamba nti Katonda n'ayita Yoweri mutabani wa Pesweri mu batabani ba Pesweri mwalimu omusajja gwe bayita Yoweri kalo n'ayita Yoweri n'amugamba nti genda otaase eggwanga gamba abakadde n'abavubuka n'abakulu n'abato ogamba abaana baabwe osobola okununula ensi yali Katonda yayogera President Museveni Katonda yakuwa eggwanga lino ataase abaana b'abaana njagala osome eggwanga basoma mu Yoweri essula esooka paka ku lunyiriri olw'10 wagenda kulaga watya Katonda bwe yayita Yoweri mu batabani ba Pesweri n'amusindika okutaasa emijiji n'emijiji ng'enzige zirumbye ensi yabagamba kola ki basaanikira ku ki kubanga obukulembeze nabo buva eri Katonda teri bukulembeze butava eri Katonda njagala okugamba ebigambo bino singa parliament esuwinga Ssenyonyi singa parliament esuspendinga Ssenyonyi singa parliament egoba Ssenyonyi mumanye nti eggwanga lyawambibwa enzige yagendera ku biragiro bya mukama we Ssenyonyi ye leader of opposition akimanyi bulungi nnyo nti parliamentary
parliamentary ceremony bali ekolebwa etya bw'obanga oli leader of opposition bw'obanga oli mbaka wa parliament do you know that Sewungu mufiido abaka wa parliament bameka bukyanga oyingira parliament tokimanyi namboze babaka bameka bafudde ng'oli mu parliament Luta Maguzi babaka bameka bafudde ng'oli sesane kisoose Sewanyana babaka bameka bafudde nga muli mu parliament bawera parliamentary ceremony baliyo ye taking action mbaka wa parliament kuno kwabadde kuswaza kitibwa kya parliament ekiraga nti eggwanga laffe tekyalina capacity yogera parliament kyekimu ku bintu byetulina mu ggwanga Uganda ebisookerwako kyabadde kyakuswaza ababaka bonna yeteeseza eggwanga ababaka bonna kyafiiridde wano ekitiibwa kya parliament kyafiiridde wano era parliament erina okutakinga action okususpendinga Ssenyonyi okumushuwinga eizo okumugobera ddala in fact bakwata Ssenyonyi bakwata Empuuga adde ku leader of opposition Ssenyonyi agobwe you are there for nothing you are there for you have a big head but for empty head Jeno damu ensonga eyo you are empty alaba asolo you have a big head but there is empty head Ssenyonyi it's me it's me the trending center I'm talking facts do you know meaning of a parliament do you know meaning of MP what is kind of can you explain the word honorable what is mean owekitiibwa can you explain Segirinya fudali kakagambo honorable yateeseza eggwanga constituency number what njagala okunyonyola abantu kyenjogerako nkimanyi bulungi singa parliament y'eggwanga singa ababaka temusuwinga Ssenyonyi singa speaker wa parliament osuspendinga Ssenyonyi singa parliament egoba Ssenyonyi there is something behind it tujja kumanya nti ne parliament yawambibwa tegasa ggwanga omwana omuto yegomba okubeera mbaka wa parliament kiki yalabye omwana ali ku university ayagala okubeera mbaka wa parliament agenda twala kifaananyi ki omwana omuto yegomba okubeera leader of opposition alina kifaananyi ki kufuna bulungi which picture who's a Bobby Wine in this country who's Bobby Wine can you explain Bobby Wine who's Bobby Wine a son of a bastard a Rastafarian staff who's Bobby Wine in this country can you explain who's Bobby Wine can you tell me can you elaborate can you tell me who's Bobby Wine in this country a son of a bastard a Rastafarian staff who's Bobby Wine which kind of those people muleke kufuka ku bantu muleke kusangulya ku bantu bisoto muleke kulinyira abantu otherwise tugenda kutekira action fenga abantu singa bitongole bikumadembe mulemwa singa government eremwa tugenda kutekira action fenga abantu tetusobola kukiriza jogo ligenda mu maaso ku bafuba abantu tetusobola kukiriza jogo ligenda mu maaso ku bantu tetusobola anyize tetusobola President Museveni what is the situation in the future ngano mufuba mubba what is the future ngano mufuba basobola mukubako what is the situation in the future abaka ba parliament ministers ebitongole tuyina ebitongole bikuuma ddembe simanyi iso simanyi diso simanyi michi simanyi mani nze newe nandibadde DPC wa Masaka newe nandibadde Osiwa station newe nandibadde Osiwa station that is fact wandiragidde temwandikoze nonsense mu kitundu kyange never mu President Museveni boboso okutraininga abantu atuli wano twanguyire twangwe twale ku course otherwise what is the meaning of order from above what is that word boba tokyali n'abantu botula ku traininga twanguyire nga tetune traininga twanguyire mutase eggwanga kufuna jene ekisookera ddala Museveni sooka okendeza eddembe eddembe liri too much that is too much peace
eddembe lye livaamu That ekyogo. is too much. That is too much. That is too much. That is too much. Ensi tesobola kukulanga eddembe liri bwe liti. Ensi tesobola kugenda maaso nga n'eddembe bwe liti. Tekisobola. Never. N'Omuganda ne waka bagamba nti suula omuggo oyo n'omwana. Spare the road and spoil the child. Tosobola kutendeka mwana nga tokute muggo. Kakati President Museveni abantu obalese bakola bye baagala. Kubanga gwoli mu ntebe. Kino Muzayi Museveni bw'otakikomya tewali agenda kukikomya, tewali mulembe gugenda kukikomya okuleka mulembe gwo. Kyekiseera President Museveni asokoteke wansi ebintu ebirala byonna ogogole eggwanga. Kagame mukulembeze. Alina examples. Osobola bikola bye wa Kagame. Ekisoboka. Bikola bye wa Kagame. President Museveni alina right egamba n'abayimbi bave mu ggwanga tebaddamu kuyimba. Gwe olina ekigambo ekisembayo. Ssemateeka w'eggwanga mu penal code olina penal code 7 ekuwa right. Ssemateeka mu penal code 7 gwe olina ekigambo ekisembayo ku nsi ku ggwanga Uganda. Osobola n'odizikiriza lyonna n'ogamba lizikirire. You have a right. Era bagamba tokkirizibwa kunyiza mu kulembeze. Kuba asobola okusayininga ekintu kimu nga kisaanyamu ensi. Yeso lwaki bagamba tolina right? Yes. Ssemateeka akolaga tokkirizibwa kumunyiza. Tokkiriza kumutyoboola. Tokkiriza kumuvuma. Even a first family. Omwana oyo Salongo John, President of Funeral Service, avuma General Muwoozi first family, first son, Monday to Friday. Buli wakwata akazindala avuma Muwoozi. Aliko kyakulabirako ki? CDF omulamba akulira amagye. Bano abaagala obuyinza basobola okuwamba omufu. Oba basobola okukaanira abala emifu nga tebalina wadde akakwate ku kyalo. Singa babeerako mu buyinza nga wadde ba LC ba LDU basobola kukola ki? Ezo enzige zisobola kukola ki? Singa tubawa wadde bwa LDU balina amaanyi n'ebikabuuti n'amapesa g'akabuuti ge batunga ku bigoye ebimyufu n'ebiwumumpu bye bakwata balina amaanyi agasirisa abasirikale. Nze ze mbwa zisobola okunsirisa. Ezo enswera ez'enkodomala ezinyooka ku mazzi zisobola okunsirisa. Abo zosobola n'okummanyira abo basobola okunsirisa abo. Hati awo nfa ekibira ky'abali b'abafu. Bukyanga nkula sirabangako. Bali abafu. Bukyanga nkula. Sirabanga omuntu aba afudde bamukubira t-shirt. Ne bateekawo n'ebipande bye okumujjuka n'omuwerekera. Oba Kyagulanyi yabadde afudde munansonyiwa. Sirabangako kumufa ate nga mutimba ebipande bya mwana t-shirt mwambadde za mulala. Bayinza babadde mu campaign. Akabonero akalaga baali bakyawasa Girinnya. Omuntu gwe mwakyawa mwagaza ki omulambo gwe? Mwakikola nadduli government n'esirika. Bino ebintu webitibwe bitandika. Government, please wake up and open your mind. Ebintu webitibwe bitandika. Bakikola nadduli teyazika mwana we. Bakola amajambe ne babajjamu amannyo. Tebaziika. Kujjakana. Mukikoze ku Ssegirinnya. Government you can musobola okustopping that nonsense. Stopping nonsense mu bunambiro. Otherwise there is something behind. Okujjako nga mmwe muli mu kintu kino emabega mwemwetera abantu okutifiira obwereere. Omulabi kyetaaga okutegeera ku nsonga eno ku kiri kyoyogedde ekya ceremonial parliamentary burial oba parliamentary ceremonial burial nti parliament yebadde eyina obuvunaanyizibwa nze kyentegeddemu obw'okuziika memba waayo atula katibu ka parliament. Akimanyi bulungi. Basawungwe ebbanga yamaze mu parliament bakimanyi bulungi. Bannamboze bakimanyi. Balukwago bakimanyi. Basawanyana bakimanyi. Lutemaguza akimanyi. Nti omubaka wa parliament waba afudde. Parliament yekola. Era ina kakiiko kera parliament yasindisa abasirikale. Era yo siginenya. Yeri commission ekwasa. Parliament yasindise buli kiki. Ekyetaagisa. Nesindika n'abantu baayo. Olw'ekitiibwa kya parliament n'omubaka akabonero akakuuma ekigambo honorable. Yeah, sure. Nti member wa parliament. Exactly. Nga bw'olaba nti omuwabuzi wa president bw'afa. Office of the president state taking action. Walaba Mr. Mirundi bwe yafa. Yeah, true. Owulira bulungi nnyo. Naye ne mukuba ebipande bya Kyagulanyi. Ne mwamba t-shirt za Kyagulanyi. Nga muli ku mufune muwanika ebipande by'omuntu omulamu ngo mufaziikibwa. Mwali mukirabyeko. Mwabadde muziika Kyagulanyi. Emyaka gye tumaze ku nsi omuntu afudde gwe bakubira t-shirt rest in peace. Kati t-shirt za Kyagulanyi zaade zinonye ki ku mufu.
ebipande bya Kyagulanyi wawanise byade binonye kikumufu byade binonye yoki nsonga nno nkulu mute posti z'omuntu omulama ngate muli kumufu mulala ekigenderwa kyammwe kiki akabonera akalaga nti mwakyawo mufu guno omwaka ndabanga kyekangere omwaka gye guli ogwa campaign no wali okyabeeko tebafiiriddwa bafu bangi baali bakikozeeko mufiiriddwa bafu bangi mwali mukweko ku tisati za Kyagulanyi nga mugenda wa sente za bwe mwali mugende waita Nabukenya mwakuba tisati za Kyagulanyi lwaki wasagirinya mwayambadde tisati za Kyagulanyi ne mukuba n'ebipande bya Kyagulanyi ne mubiparadinga lwaki kibuuzo nno ekyo lwaki bwe muba temuli bali babafu mubba bafu ku bbeeyi ya isi mukala n'emirambo egitali gyammwe ku bwereere ekibiina kya Nuupu kiziika abafu kyetanira abafu basobola n'okuwola okuziikira omufuba mukabira n'omukabira ku bwereere President of Funeral Service n'ebisigali abafu leka babirya kamalize interview kubiri okwata ote mama w'omufu ayogedde ne mutuuka n'okuva mama w'omufu ne mugamba bwe yalidde kubanga awaanya empuuga ne mukendeza microphone ne mugisika mama w'omufu ne mumugaana okwogera ne mukwata microphone ne mugisika ng'ayogedde ku mpuuga mwerabidde ekintu kimu nti mpuuga yo constituency nyiye that is 1 2 mpuuga mbaka wa parliament commissioner Mulamba 3 abadde leader of opposition ebbanga ddene yawebwa akasiimo nakati ndowooza leader of opposition accordingly kuguli omugulengo oguliwo 4 Ssegirinya yakulya mu mikono gya mpuuga n'okutandika okwogera ku marediyo ng'ayogera ku kigundi kya mpuuga ekyo simanyi bakitanga kibiina bakiyita batya kwe kumumanya oza mpuuga yavudde mu bbanga okumanya Ssegirinya oba atandise leero 5 ku mwennaani agenda okusigala ng'alambuula maama wa Ssegirinya oba abaana be ng'oggyeko mpuuga ku busi bwe muyina obutolotolo bubajjudde ani yali afudde ne muwaayo wadde emitwalo ebiri ekitegeeza maama wa Ssegirinya Muhammad okubeera nga yayeebazizza mpuuga teyabadde coincidence oba kubeera nti no mistake nedda ekisookera ddala kankubulire Ssegirinya n'okumumanya mutandika omumanya Ssegirinya azaalibwa ku kyalo kya mpuuga Masaka kyalo kya mpuuga constituency gyavaamu ya mpuuga yagitwala Ssegirinya okumanya n'okujja kuba kansalazi yayita mu mikono gya mpuuga n'okutandika okuba amasimu okwogera mu kibiina kya mpuuga owulira bulungi Kanyoga mana Uganda bakitegeere tolowooza nti beerabye leero beerabye jjo besinkanye mu parliament ya Musanze Busanji no way ekyokubiri mwawambye omufu nga mwagala amawulire ne bakkiriza ne basigala bwe mwasigadde mama omufu n'asaba n'abeegayirira ne mulemera omufu we ekibiina ky'abali babafu omulambo gwe mwasaze nga keeki omukulembeza ayagala okukulembera abantu wafunye amaanyi agatungisa obusuuti obwo obwabalogo bw'abali babafu kakazi ko kalabiseeko mulundi gumu okuva Ssegirinya lwe yafa talina we yalabikira ng'atungisa gomesi zisobole okutulendinga alabikeko bulungi n'ebikanvaasi ne mubula wadde amazzi ag'ebitaano nga ne sekutale Jenuwari yamawe mwalabyeko abagabula amazzi wadde ag'ebitaano mwafumbye wadde akatasa k'emmere oba k'omuceere enteekateeka zabadde wa mpuuga emmere yabaddeyo amazzi gabaddeyo entebe ez'ebitiibwa ezituwako ababaka ba palamenti abaka ba parliament 30 gaze ne gasigala mu Masaka agabadde gasobola n'okulekera maama amabugo omuntu abafiiridde omwana we bakubagiza katandikirako abamunaye batandikidde kano ko abadde ampataliiwo walabyeko omuntu yenna asonseka mu maama Ssegirinya akabugo ak'emitwalo 2 kabeerewo Mr. Luba ku bonna ani akutte emitwalo wadde 3 n'ateekayo amabugo wa Ssegirinya omwogere wano mwogere tuswale timunaye gundi yawaddeyo amabugo ga mitwalo 10 yabadde ani obwo obulamu bwe mwagala okutambuliramu beba bantu be mulimu abo bantu ez'ensolima muwamba mutyo mufuwa abantu mugenda mutya ku mufu gye mwasule ne mulemwa n'okufumbawo akatasa k'emmere n'amazzi obuzzi ne gabula amazzi aganaaba engalo nago ne gabula nakyo ekikutte mu ttaka nga likisigadde mu ngalo kiti bwe byamaze omuteekayo nga tannaba kubulirayo byonna ebinyomo
ebiziri ebisezengere ebikunemme ebinyonyonyo ne bigoberera ne bikola byonna ebiwolekera ekiwundo kyabwe ani asigaddeyo ani asobola okuddamu okuwuliza abantu awadde bakubira essimu nga n'abaakawuma n'obwabusigalo bwabalemadde kyokka nga ate abantu abasobola okuyamba abantu sipiika wa paalamenti mwebaza Anita Amongo yalogerewo mu paalamenti naga ngenda kuweerera Naggirinya paka lwaliko okusoma mwakyogeddeko mwasobodde okukwata omwana wa Naggirinya ne mumugjayo ne mumupaledinga ne muteekamu ennamba z'essimu bakadamu basindikeko senera abantu b'ebweru kubanga mwafuna be mubba lwaki temugenda ne munoonya emirimu ne mukola okwasamirira mulimu ogwo mulimu mwenna abasaamirira awani gwe basasula mameka basasula nze mu byonna nnenya abasajja bano singa abasajja bano abategeevu beeyawula mu basirusiru ne bagamba ekimala kimala tutuuse okulaba omulambo gwa Lukago nga guli mu Kariyoki Ngoyi nga guwambiddwa yes tutuuse okulaba omulambo gwa Lutamaguzi nga guli mu Comedy Ngoyi mutunule singa kino tekikoma mutuuse okulaba omulambo gwa Mwanga Kivumbi nga guli mu Kafodongo Ngoyi okujjako nga bejjeeko kati ekikolimo Kyagulanyi kikolimo kiraba batya cash Kyagulanyi ze cash of Buganda omanyi nkuzayo mu history mu byafaayo bawangangusa Muteesa Muteesa waera awanganguka Baganda be bamulyamu olukwe owokubiri ennyaba era yagamba nti aliddemu Obuganda olukwe abadde Muganda naye alikomyawo Obuganda aliba mu Western tewaliddewo Muganda alifuga genda mu history mukimanyi bulungi ab'Emmengo bakimanyi kyovula abasibe aliddemu Obuganda olukwe abadde Muganda naye alikomyawo Obuganda aliba mu Western era teri Muganda alifuga Uganda njagala okukibategeeza teri Muganda alibeera president aliddamu kubeera bwoba oyagala okiwakanya noonyaka Ankole Kabaka waayo oba gyali gwobeere president gwomanyire Kabaka waffe kyovula babadde baagala omutira mu depression badde baagala okumutta kuba kakimanyi bulungi tekalibeera nga Ssaabasajja Kabaka kwali kisoboka teri Muganda mutegeevu asobola kuba n'ekyo kiwunnemeko bano abamwenjereko ono si Baganda bano bende bajja n'abapakasi wano amanya gabagatumira wano teri Muganda original nga Muganda asobola kugoberera kino ekiwulenge ky'ekyapa mwete muswala omwana n'abalengezza bw'ati ne mutotobala amalusu bwe muddayo mu bakazi bamwe mubagamba ki mubajje mu matengo ye bwe mudda mu baana bamwe mwogera bigambo ki abantu abalina n'abaana abakulu abali ku social media bali ku mativi abaana Mwanga Kivumbi ababa Lutamaguzi bwe muddayo banamboze abaana bwe mubagamba ki babadde banamboze bamukola bati bamukoze bati kolya amulekewo yebbaawe babadde bamutadde emikono mu bulago bati ate bawanvu naye nga muteeke emikono mu bulago awunya asinga kamwaka amaze ennaku nnya talya yateeka bba Nambooze omukono mu bulago Nambooze oswalira ki wakirimbireko ebyokwesimbawo nembivaamu ndana okuswala mbivaamu wakirimbireka wakiringwa era omusajja gwe bayita Lukwago muwe respect omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko respect Muhammad Nsereko ne munyagwa ne Katolubwama Katolubwama bagimu mabumi bwe muba mweyita basajja era nga muweza ensigo bwe muba nga muli basajja gwe saako kamera bwe nga beewera ensigo bwe muba mweyita basajja nga muweza ensigo nga temwakuuza mpanama nga mukakasa nti muli basajja muyina amabeete mugende mu lumbero Katolubwama nga ennaku z'omwezi 17 tugenda kubeerayo mujje kabatande mulinye mu lumbero lwa Katolubwama nga ennaku z'omwezi 17 guno mwezi you come you will see you will face me as a watcher as a general you come bwe mubanga
muwulira nti muweza amanege nga gabazitowa nga mwayita basajja mwe bibamene kumwe muli nnye mu lumbe lwa katolo bwama nebyo biovulo byammwe mujje buli nga nakoze omwezi 17 guno mwezi kale mujje mutu facing you come you will see tugenda kubeera around nga tuli ready more than ready bamwe bawumba tutumwe biziringu mmwe mugezeko mujje warning eyise mujje mba muli basajja tubajjukiza nti tuli kusula motors wano ku Salama Road kukuba erikkirira ku Kyebusaba kwata bimpemempeme nobirekera ddembe bweit bino bimpemempeme security yabirekadde ddembe bweit otherwise security is part of them. Security you can stop. Oba musobola okustoppinga koni. Why can you stop those idiots? Bamba musobola okuba ADF ne fuma wano. Why can you stop those foolishness? Bamwanga Museveni yaje ne mundu musangu na wambe gwanga lino. Nagamba nti secure your future. Why can you stop those kunemme? Why? 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 Eyalero nganka. No. Let me speak. I'm going to talk and talk up. and talk. Speak I'm up, going Jenna. to speak and speak and speak and speak. Because I have my mouth. I have my mind. I'm going to talk. More talk. I'm going to talk and talkness. Sabula. The training center. I'm going to speak. I'm going to talk. I'm going to stand as a Ugandan. I'm going to stand as I love my country. I'm going to stand as I respect others. True. We are tired. We are tired, more tired. Enough is enough. Azima. We are so tired. Tuko, enough is enough. Enough is enough. Enough. Chimala. Bino bitakoma kati. Ogenda kulaba ku mulambo gwa Lukwago nga guli mu Kaliokyo. Ojja kulaba ku mufunga Lutamaguzi ngali mu comedy bwati. Ogenda kwa mfunga Mwanga Kivumbi ngali mu nonsense bwati. Namboze. Ojja kwa mukyala nga Namboze nga fudde n'ebitabo byonna ngali mu dikuuza bwati. Ojja kwa Sewanya nafe azikiwe mu nonsense bwati rubbish. Yogera Jeno. I'm going to talk. I'm going to talk and talk and talk and talk on this. I'm going to speak every morning and night. Mazima. Sisobola kulekera basirusiru kuba wabudde. I never deal with the foolishness like those idiots. I can't. I know how to handle those idiots. I'm going to handle you. I'm going to handle you. Bawonye toli Jeno. Every idiot. I'm going to handle you. No way. No, this is my country. Sure. This is my country. I'm going to speak as I love my country. I'm going to stand as I love my country. I'm going to stand as I respect others. True. Enough is enough. There are many people that batasobola kwogera bali mu buwambe banyigirizibwa. Please wake up. Please wake up and see what is exactly what's going on. Njagala Namboze mutuule mwebuze muli mwawambibwa temumanyi olwa kaadi. Mwanga Kivumbi muli mu kabina kempingu kembizi olwa kaadi. Sewanyana muli mu kabina kadikula kawunyanga kempisi olwa kaadi. Lutamaguzi oli mu nkwawa Salambwa. Why? So, are you mad? Are you mad? Please wake up. Soko tunule mabega jovude ne woli. Kitufu kyali mbaka. Kitufu kyatambula manne bakubala nti yegwe. Byo yogera bigatako. Olaba musajja no owebusiro.
kubanga ekitiibwa kye kyonna yasoma tajja mu babuyabuya agezaako oyo gwe bayita Segona omulaba nnyo mu basirusiru bano gw'omulaba yasoma ye credibility. What is your credibility? Ebbanga lyokoleredde. What is your future? Ogenda kutuuka ku kyalo ng'ensi ekusekerera. Agala babano bubagoberera President of Funeral Service. Laba bano bawuliza Salongo John. Muzadde abaana bakuze mbaweredde. Mubaweredde kubanga mutwali muli mu kabina babafuwa bufuuyi. Babala banyampa. Omusajja lawyer. Lord Mayor. Can you explain that word? Lord Mayor. Can you imagine? You were there for what? You were there for what? Obadde omanyi lwaki Besigye yaleese omukazi awolereze kati oyimirira amabega okwogera oyimye amabega wa mukazi okwogera mbuloya yasoma kibi otasoma misango meka gyabese gyowozezza lwaki essaawa ya leero bakutadde mu kabina k'omukazi bino byonna byebizze ate okyaggwerera mu ttaka era still. Please wake up and stand up. Bakwata bakazi abafunisa embuto musirike nga temukyasa bafunisa bakazi bamwe embuto. Abaana bamwe muli bagamba ki Moroko mwayagala kadi oyagala kunga buli mugagga mu ggwanga Uganda mpayo ekizimbe kimu ekyo mbaka parliament nga kiri Kampala bizimbe by'abasuubuzi bavubuka bato baana bato mpayo ekizimbe kimu mbaka parliament kabere minisa bwe yazimba wa kitalo nnyo kuba n'ekitiibwa kyambadde mukola kye mulinayo ekitono kifudde kiyise mu buugi basajja bamuyisa mulinga matugembizi muswadde muswaluse mutambulira mu kabina k'embizi amala kunnyampa ne muwulikika bafuwa ne nafuwa ne mwekanga nawunya ne bye biki bino biki tuli muki tuli luda bino biki ddala nga wasoma olina respect amaze mu parliament emyaka ekisale kimu bibiri ono mu buyabuya byazze otandika okubeera emmese mwafuuka ddi abaddu bakyagulanye muli slave. Don't mind you were slave because of card muli slave ddi mwasomera ki wakiri mukole emirimu emirala okubafuula okwenkana kwekyo musigaze ekitiibwa mu baana bamwe n'emaka gammwe ne mu famire zizammwe okyatuuka mu famire n'oyogera gwe baana bajja kuvuma kusala bakube n'ebikongoliro bakuba buki kiki ennyo. What's going on? Please mutuulenga mmwe mutuulenga mmwe abasajja ab'obuvunaanyizibwa n'abakazi abalina responsibility mweyawule tunaayawula ddi abasirusiru n'abategeevu nga mutamba n'abasirusiru bayibuli egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe tugenda kubaawula ddi mugiri emiwulenge tugenda baawula ddi mugali amalenge tugenda baawula ddi tetubyogera lwa bubi tubyogera lw'omwoyo gwa Buganda. Mulowooza kabaka wabeeyo nalaba abasajja bagamba ate n'abazaana njagala kano mukeekubyemu mweka katememu kabawe bwe mubeereyo Nambozi bwe mubeereyo Lutamaguzi bwe mubeereyo Kimuwanga Kivumbi bwe mubeereyo Sewungu bwe mubeereyo Alan Sewanyana bwe mubeereyo temwebuuza nti kabaka bw'atulaba alowooza ki kabaka bw'atulaba agamba ki bwe mwambala gomesi n'amakanzu ne mugamba nti ekitiibwa kya Buganda kyava kirwa ekitiibwa kya Buganda kyeki kiri ludawe mulowooza Katikkiro awulira atya ng'abaana babatu babalinyidde mu mulyango nga lumonde mulinga ebigagamba by'empuuta naye nga n'abafudde ebigagamba by'empuka nsakere zebanyigira ku njala no bwe bibanga bye obufuzi kale tubireke bwe bibanga bye obufuzi ze tebindabye tebijja kundaba
Sindigamenti abanyigidde kulwala ng'ensekere yaani. But who's Kyagulanyi in this country? Who's Kyagulanyi in this world? Who's Kyagulanyi? Wana abadde wana America. Ayogera America nga begenda okuba Uganda. America ejoze Katonda n'ekola n'ebifaananyi bya Katonda. Abasajja abo bekoze ebintu. Omulina okwekyusa obutonde bwabwe. Ne bakyusa n'ebitundu by'ekyama ne bameza n'abaali abakazi ebyoya ebirevu. Ne bakwata abasajja ne babafunisa embuto ne balongoosamu abaana. Ne bakola banka z'abasiyazi ne baziteekawo. Ne bafumbiza abakazi n'abasajja n'abasajja. Katonda yanyize olunaku lumu. Nga bwe yazikiza Sodoma ne Gomora kyeyakoze Lusenjozi. Sekyuta gye bawaana esinga obunene yabadde luweddawa. Mutugamba bulijjo nti basiza Sekyuta. Yabaddewa. Tozanyisa busungu bwa Katonda. Muwanga Kivumbi temwetantala okulaba ku busungu bwa Katonda. Ajja bayisa. Ajja bayisa mwewale okulaba ku busungu bwa Katonda. Tebijja kugwa bulungi. Kuba ajja bayisa bubi. Tebatonda kubeera baddu ba muntu. Tebatonda kuba mukimanyi buli omu atasobola kujjako Museveni. Mukimanyi. Nammwe mumulaba ne mwennyamira. Lwaki temwekkiririzaamu? Where is your confidence? Confidence yamwe yaluzinga ddala avaako ddi? Olaba omusajja omunyalonda gwe balitambidde yagaana. Mukasa, that's why I respect Mukasa Mbidde. Yagaana nagamba olutalo bw'atadde bamutakola ki? Nedda. Nagaana. Tugambe noono kye kyamugjayo ono ow'e Masaka. Ow'e Masaka yali abiraba. Era nga abiraba. Yali amanyi nti omusajja ajja kutereera. Bajja mujjamu obuyagayaga obukikiki ategeere. N'ebyo byazaakola bikulaga nti aliko ekikolimo kya ekikolimo. Afuusa kikolimo. Afuusa kikolimo. Kubanga bw'oba otamanya kino nga nja kutereeza nga bw'oyiga emmotoka nja kutereeza kati kantereze wano nja kuyiga nja ono taliyiga talitereera kino kikolimo taliko kunnyonnyola kintu kirala kyongerwebwako. Aye ne mwagala buli muntu mumuzibe omumwa buli muntu mumumanyire tujja kutta tujja kuba mutamaanimu mwakaffe ebyokola mwakaffe ebyonzira mulina ddi bali omuntu mmwe bamazi mulina ddi bali omuntu mmwe batunulanga amasaŋŋanzira ijjamu ne kamera Jeno Mbaziko ng'alina akatale ke kano yabasiibudde tubadde wano ku Sula Motors mpoziyisawo sponsor waffe Jeno yekka tuve wano tuli ku Sula Motors wano eno ku Salama Road ku kkubo opposite n'amafuta ga African Oil ku kkubo erikkirira erijoyininga ku Kyebusaabala ng'ova ku kalenda bwoti emmotoka zonna eza buli kika ate bw'oba n'emmotoka era ng'oyagala ssente oleeta buleesi ne bakuwa cash money. Jeno yennyini akugulako agisula ye mugagga wa wano emmotoka ne wojja na mmotoka 5 nga wazisuubula ne zikulemerera zireete akuweemu cash money ogenda osuubulemu ate gwa amataka oba okolemu bizinensi endala. Naye nga mwebala okubeera nga mutwekuumiddeko ebbanga lyonna n'emboozi ze tubaleetera era tubasiibudde.